Hello my people, proud midwife May Namkwaya akomyewo nate okugera ku nsonga lwaki abaana bakaaba. Kubanga at least abaana omu mu 10 bakaaba nnyo ne bamalako mama waabwe emirembe, bamama baabwe emirembe. Nga ndi ku channel yaffe Maternal and Child Health Education channel. Obasomesa maama. Lwaki abaana bakaaba? Babebi baffe munda gye babeera mu lubuto waliyo comfort nyingi, waliyo ebbugumu, waliyo engeri y'akazikiza, ate tebawulira kiwoggana kyonna. Naye bajja ku nsi batandika okuwulira ebiwoggana, batandika okulaba ng'ekitangala kikyuseemu, ate n'ebbugumu eribadde munda aba tebakyalifuna. Kale enkyukakyuka eyo yokka ebaleetera okukaaba kuba baba tebabitegeera. Naawe omukulu bw'okyusa ekifo w'obadde mu kaseera akamu olaba nga tobitegeera, nabo bawulira bwe batyo. Ate era babebi baffe bano oluusi bwe tubayonsa tebakkuta. Tubayonsa tebakkuta. Olumutera ku bbeere lino erimu n'abajjagala oba n'abelchinga ng'ogamba omwana akkuse, mukwana aba tannabakukkuta. Bebi waffe muyonse bulungi, muteewo ku kibegaabega muggyemu empewo. Bw'omala omuggyamu empewo mukyuse muzze ku bbeere ddala. Muteewo ku kibegaabega muggyemu empewo. Awo emirundi egisinga oba oli awo oyinza okakasa nti bebi akkuse. Era bebi faayo okulaba ng'omuyonsa buli kiseera ebbeere terikola overdose. Ekirala diapers tubasiba. Omwana n'omusiba diaper n'abeeramu ssaawa 6 n'ennyogoga. Obuzito obwo bwekola n'obunnyogovu oluusi mulimu neppu kikaabya nnyo abaana bano. Mu baana abamu bafuna kye tuyita colic pains oba obuyoka. Kati obuyoka obwo emirundi egisinga kyolina nnyo kyamaanyi ky'oyinza bukolera. Wabula oyinza omuwa ebbeere n'abeera ng'ayonka buli kiseera n'asobola okuba nga afuluma. Buli lwafuluma kimuwa relief. Oggaasa oli ng'omutadde ku kibegaabega n'abelchinga n'ekibegaabega n'abelchinga oba neyeebajjagala era kiyamba okumuwa relief. Ekirala ekikaabya abaana bulwadde. Abaana bafuna engeri y'otusujja era bwe bafuna engeri y'omusujja baba bakaabakaaba kubanga communication y'omwana oba omwana bebi engeri yokka gy'ayogera kukaaba. Kati ekirala ebiwoggana tuteekako soaps ne tulaba ku TV, tussaako radio ne tugitumbula nga tulowooza nti ono bebi ye tabitegeera, babeera babitegeera. Tubakumire mu bifo ebiweweevu ate ebirimu ebitaliimu kkerere. Kati ensonga endala babebi bano tetubawa bulungi kuwummula kumala. Bebi olwebaako essaawa ng'emu ng'ogenda omukuulayo ng'ogamba bebi yeebase nnyo nze oba omwana namulwadde. Bebi asobola okwebaka olunaku teruliimu 24 hours. Bebi asobola okwebaka for almost 18 hours nga yeebase. It is okay. Kasa abeera ng'ayonka bulungi, afuluma bulungi, takaabakaaba, muleke yeebake tewali buzibu. Mpozi n'ekirala babebi tuba twakabazaala baba n'ebikundi oba obulira. Obukundi obwo tutabulabirira bulungi kubuyonja buli kiseera. Oluusi bulwaza abaana ne bafuna infections eziva ku ekyo.